Empaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno zizzeemu okuzannyibwa olwaleero n'emipiira 5 egizannyiddwa ku bisaawe eby'enjawulo. Buddu y'emu ku ttiimu ezibadde mu nsiike eno ng'ebadde ettunka ne Kkooki ku kisaawe eky'Amasaka Recreational Grounds. Guno gugenze okukomekkerezebwa nga bannyinimu aba Buddu be baguwangudde Ggoolo 2 ku bwereere eziteebeddwa Pius Sebulime ne Dickson Kigoye. Soka nebaza Katonda olw'omukisa gwatuwadde olunaku lwa leero ne tutwala olunaku n'obubonero busatu. Bannabuddu mbasuubiza ekikopo ky'omwaka guno ekya 2023. Njagala okwebaza bannabuddu olw'okuwagira obulungi ttiimu yammwe ate njagala okusiima ennyo empisa. Tetugenda kusobola kuwangula mupiira gwonna nga sirina mpisa. Empisa ezooleseddwa nsaba zeeyongere mu maaso. Omupiira omulala ogubadde ogw'ekibinja Masengere gubadde wakati wa Kyaddondo ng'ekyazizza buweekula ku kisaawe ekya Homes Darren e Gayaaza. Guno gugenze okukomekkerezebwa ng'abagenyi ababuweekula be baguwangudde Ggoolo 1 ku bwereere eteebeddwa Ronald Kaye. Kya makulu nnyo naddala mu mbeera nga opening game ekyokubiri nga tuli ku bugenyi, so teri ttiimu nyangu, ttiimu ebadde enzibu nnyo naye Ggoolo 1 it is a good start. Ate Kyaggwe ekubye Buluuli Ggoolo 4 ku 1 eziteebeddwa Yusuf Mukwana ateebye Ggoolo 2, Mubaraka Mitala ne Andrew Odongo ng'ate Ggoolo ya Buluuli eteebeddwa Enoka Kibuuka. Ebigendererwa byaffe byonna byakulaba nga Kyaggwe etwala engabo, naffe twaga tukwateko Ssaabasajja mu ngalo. Y'essuubi lyaffe lyokka tuli wano okuwagira okunyweza obuwagizi eri abasambi baffe tubateekemu essuubi n'amanyi. Ate mu kibinja Bulange ttiimu 4 ze zibadde mu nsiike nga kuliko ogwa Bulemeezi ng'ekyazizza Butambala ku kisaawe e Kasana. Guno gugenze okukomekkerezebwa nga guwedde maliri Ggoolo 1 ku 1. Pia tegubadde mwangu n'ekitukoze obyekuba n'obubonero busatu tusobodde kubujjayo obwawe nga bumanyi tububeera bw'amaanyi ne katugende n'obwomungu kyabaleese ebiseera ebisinga toyinza kulembesa. Omupiira tegubadde mubi naye engeri gyeri opening match ne challenges Bulemeezi zeyina ze mumanyi ndowooza si tubadde bubi nnyo era future njiraba. Ate omupiira omulala ogw'ekibinja kino gubadde wakati wa Ssingo ng'ekyazizza Bugerere ku kisaawe ekya Mityana Saza Grounds. Guno gugenze okukomekkerezebwa nga bannyinimu aba Ssingo be baguwangudde Ggoolo 2 ku bwereere eziteebeddwa Yannick Muwonge ne Emmanuel Ajo. Empaka ez'omwaka guno za mulundi gwa 19 era Gomba ye kyasinze okuwangula ekikopo kino ng'ekirina emirundi 5.